بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Abami n'abakyala abalungi abatula ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media. Obusiraamu bwaffe ffenna tukkirizaganya nti butambulira ku byafaayo. Bw'oba tomanyi byafaayo bya busiraamu wajje buvudde ojja kubuzannyiramu era ebintu ojja bikwatanga eby'omuzannyo, naye Allah subhanahu wa ta'ala bw'akusaasira n'omanya eddiini eno Allah gy'agijje n'abasajja be bayitamu okubeera nga bagitutuusaako okubeera nga naffe tugiyagalemu luno olunaku olwaleero ojja kugiwa value. Omusomo gubeera gwa byafaayo gwaviira ddala mu lulyo lwa nabbi sallallahu alaihi wasallam nga tujja tutunulira nabbi yani ne tumutambuza ng'omukuraishi okutuusiza ddala bwe twatuuka mu nsaasanya y'obusiraamu. Twatandika n'ensaasanya y'obusiraamu mu mbeera eri sirriya okubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam obusiraamu buno yabutandisa wansi mu mikwano n'ab'eŋŋanda. Olwaleero luno nga tuli ne mukadde waffe era gwe ngenda osaba abatolere ku salaamu, twagala tutunuulire abaffe bwe yamala okutambuza obusiraamu no message n'agitambuza sirriyan, kati ate eno yagitambuza ate waggulu. Seeka tolja kuba tulaba ku lutimbe gaggadde salaamu. Abatulaba ku Labbaika Islam Media, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubaagala nnyo mukadde wange. Twalaba omubaka sallallahu alaihi wasallam abaami n'abakyala bye yasookerako ddala okutuusaako message nti Allah antumye ndi mubaka asinzibwa ye Allah. Twabalaba nojja nga obatemeratemera na butya bwe basiramuka, butya bwe bayingira eddiini eno. Awo wennyini simanyi oba tulina kye twalekayo mu mbeera eyo. Naam, barakallahu fiikum. Abatulaba atugenda mu maaso n'ebyafaayo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallama, twalaba ddaawa eyitibwa sirriya ey'ekyama gye twagamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatuukiriranga banywanyi be mpola mpola ndi mbaka wa Allah n'amunnyonnyola bulungi. Mu mbeera eyo bw'etyo eyase kinnoomu Nabbi sallallahu alaihi wasallama yakoowoola abantu oba yasobola okukoowola abantu abali mu 100. 130, 140. Ekitegeeza namba eyo nga yakutambula eno wansi mu kikwekoto kya wansi infantry omu ku omu. Ku ttaka otambula omu ku omu. Nabbi sallallahu alaihi wasallama kitegeeza abantu be yatuukako yali abeesiga nnyo era baali banne. Mu mbeera eyo abakuraishi bamanya ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama nti akoowoola, bagenda bagawulira ngera bagawulira kyakoowoola, ine eddiini gyakoowoola naye nga tebamufaako nnyo. Mwabangamu abamu era abajeeja ku basiraamu biti mpola mpola naye nga si kyamaanyi gyeri abatulugunya be batulugunyiza naye nga si kyamaanyi. Naye mu mbeera eyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama okuva lwe yassibwako suratul mudaththir obubaka bweyongera okubeera nga bukola ki, nga bujja. Era mu sura ezimu kuzasooka okukka mwalimu suratul fatiha yonna, suratul fatiha yonna namba. Era suratul fatiha bwe yakka olwono Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'alaalikibwako eswala. Eswala nga tennalaalikibwa ku Israi wal Miraj nga bwe yasomesebwa. Eswala yasooka neeraalikibwa mu kusooka naye zaabanga eswala 2 olunaku. Eswala ey'obudde obw'okumakya n'ey'obudde obw'olweggulo. Era Jibril alayhi salaamu yajja n'ayigiriza Nabbi sallallahu alaihi wasallam bafuna wuzu okubeera nga omusiraamu muyonjo obuyonjo. Wamma nteranga nnyo okwagala okubuuza ekibuuzo. Ono Fatima mu sisita wa Umar wano we yasiramukira ono yabasanga abali awo basoma n'akola ki, olina mugamba nti atoli mutukuvu sooka ofune wuzu. Nti kijja kitya ng'ate swala yali terinajja kutaano ate swala yakamugwa 10. Eswala yaliwo naye zaabanga eswala 2 ku makya n'olweggulo. Era nga tugisalanga bwe tugisaala eno eya bulijjo oba kyali kyanjawulo. Eswala eyo details zaayo tezimanyikiddwa bulungi naye kimanyikiddwa nti baasaalanga ku makya n'olweggulo nga bati basinze Allah tabaraka wa ta'ala. Era tebabeeranga nnyo mu bantu, babeeranga eyo mu audiya baziyita nsenyi ne babeera eyo ne bakuŋŋaana mpola mpola ne basinza Mungu
mu nsozi eyo mu mayumba ne basinza Mungu subhanahu wa ta'ala nga bali bokka nga abasiraamu oba abasiramuse. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'ogyeko esswala Allah teyassa mateeka malala. Okusiba kwali tekunnabaawo, halali ne haramu omulala nga tannabaawo. Kinga abasiraamu basobola okukola n'ebirala ng'omusiraamu ekiseera ekyo asobola okunywa omwenge nga tewali mutawaana gonna. Ng'ensonga eri emu kwawula Allah mutamugattako. La ilaha illallah. Ng'era asobola okugendako n'azanya ku zzaala. Wabula empisa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ababuulira essaawa eyo ebintu ebimu baali tebabikola ki? Ng'era nga bo baali tebasobola beera nga babikola. Olwa bintu byali abateekamu naye mwennyini neeyisaayi n'ebintu byali takola. Ate yakoola banne be yeesiga. Naye nga eyali nga asobola okukikola tewaliwo mutawaana kuba kyali tekinnafuuka haramu. Naye baswahaba era baali beebo banywanyi ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga tebasobola kukola bintu ng'ebyo nga bo obubumbwa bwabwe. Kati baswahaba Nabbi yabakuutiranga okweyisa obulungi, okutya Allah, okunywerera ku la ilaha illallah, okusenguka amasanamu, okwogera amazima, okwewala obukumpanya, embeera okugamba enneeyisa ennungi eyawukana neyo yali mu bantu b'omu kibuga Makka. Era ebyo byennyini Qur'ani bye yatambulirangako ebiseera ebyo. Aya ezakkanga za kujjukiza jjana na muliro, kubuulira jjana kyekiriyo, omuliro guli gutya. Era zetusanga nomujuzu amma ezisinga obungi kuba ziri awo kiyama muliro jjana. Ezisinga kwegamba essuula eziri mu 82 ezakira e Makka bw'oba ozeetegereza zonna zitambulira ku nsonga ng'ezo. La ilaha illallah, kutya Allah, kweteekerateekera ebintu ebiri mu mbeera ng'ezo. Oluvannyuma ng'akabanga kayise nga Nabbi yeeyongedde okunywera mulimu ogwa ddaawa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali yatumwa ila nnaasi kaafa, eri abantu bonna, okwawukanako ne bannabbi abalala abaatuma wa rasulan ila bani Israel, abaana ba Isirayiri. Ono n'atuma mu bantu ba Ad, abantu ba Thamud, bwe batyo. Nabbi yatumwa eri abantu bonna, ate ebbanga lyonna okutuusa enkomerero bwe libaawo. Kyova olaba paka katuga nti Nabbi yagamba, kola nga Nabbi bwe yagamba, ng'ate yafa dda emyaka giyitiddewo ddala mingi. Oba tuli mu 1445 okuva lwe yasenguka. Kitegeeza nti yakolera 10 ojjako bujja 10 egisigadde 1435 nga Nabbi ali mu ttaka. Naye gwe tugobe, naye ekigambo kye wallahi Allahu akbar. Allah agaba ebitiibwa Sheikh naye Allah yamuwa. So Allah amwongere ya rabbi ya rabbi. Kati alayhi salatu wassalam Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwatyo yalina omulimu munene nnyo ogw'okubeera nga obusiraamu bututuukako e Uganda. Tebukoma Makka, butuuka mu South America ne mu North America, butuuka ku mwezi, butuuka buli wamu. Nga kye yalina okukola ki? Kubeera ng'ataalangirira ddaawa. Allah tabaraka wa taala namusaako etteeka namugamba nti fasda bima tu'mar wa a'rid anil mushrikin. Kale langirira ekyo ekikulagiddwa era weesamba abashiriku beewalire ddala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina okukoowoola abantu ng'era Allah bwe yamugamba nti wa anzir ashirataka al aqrabin. Era tiisa abooluganda lwabo okumpi beerina okutandikirako. Newankubadde nga baali bawulira oluvuvuumo nti waliwo ekipya Muhammad kyaliko. Babanu Hashim ye famire mwava ey'abaana ba Hashim nga wetwala Muhammadi mutabani wa Abdallah, mutabani wa Abdul Muttalib, mutabani wa Hashim. Kati enda ya Hashim era omuli famire ya Abdul Muttalib yabakoowoola n'abatuuza n'abagamba ebigambo bino wammanga. Yabagamba nti inna raida la yakdhibu ahlahu. Mazima omulunzi alunda ensolo oba jjeno
akulembera amaki tayinza kulimba jeri w'amagye tayinza kulimba jeri. Omulunzi tasobola kulundira abantu balundira, tasobola balimba jeno, tasobola kulimba majege nti waliwo omulabe nga tewali oba tewali mulabe nga waliwo. Naga nti wallahi ndayira Allah law kadhabtu nnasa jamia, singa nali wakulimba abantu bonna ma kadhabtukum, sandi balimbe mu abafamile yange, mu abaana ba Shemu sandi balimbi. Walau garartu nnasa jamia, ne bwe nandibadde nga ndi wakukwenya na kuzanyira abantu ku mitwe bonna eduniya yonna, ma garartukum, mwe sandi bakwenyeza. Nalaya nti wallahi alladhi la ilaha illa hu, ndayira Allah talina kisinzibwa kirala kyonna okuggyako ye, anni rasulullahi ilaikum, ndi mbaka wa Allah gye muli, khaswa special kumwe abaana ba Hashim, wa ila nnasi kafa, ate nga natumwa eri abantu bonna, naye mmwe mulina omukisa, ate ndi wammwe, mmwe mulina kamwe ak'enjawulo, kubanga mummwe mbakoowola ak'enjawulo, tuli bandeemu, mwe bennyina okutandikirako ngera etteeka lya Allah bwe ligamba. Kitiisa abantu ab'oku lusegere, ng'era buli muntu yenna bw'atalina kukoowoola nga famire yagirese, olina kutandikira kuyisitowa. Naye ate sheekhe nga bwe wazza otulaga era byafaayo, era abasinga okusumbwa ba famire. Era walimu abakyala be tulina ewaka bamanyi, obeera n'omukyala ewaka naye nga akutunira bw'adaga kalunaawe ali mu kibo oyogera ebintu abantu ne babiwulira oba ategereka. Kanaabe nganda be batuganga wazanyiranga wano ng'oli bukuje kati otugamba kiggwe otugamba gw'oŋŋamba kati akyuse si yeye ayina kyayina. Tusaba Allah atuwe tukitegeere ekyo seeka kyoyogeddeka, abasinga obungi mu faire tebakitegeera. Ayina kyayina, Allah yakimuwa, mukkirize. lwaki oba tosiima kintu owa famire yo gw'olina okuwagira. Era nze olumu waliwo ekintu kyesikkaanya nakyo, oli agenda tugeze ku stage ya bodaboda nga bw'asangako Abdallah muganda we, Abdallah amutwalira bwereere ate bw'asangako Kasimu asasula, kitegeeza nti Abdallah tamuwagidde wallahi kyo kituufu. Ate bwe tukola era ne woba otuma akaana okatuma wa muganda we ku dduuka ngenda omugamba atuweeyo kiro ya sukaali, naye kagenda ne kugamba nti waggale ndetera akasabu kange ako, genda wali ewa Aliyu ongulireyo kiro ya sukaali. Owuwo ne kuwa nnyingi, owo gwe wandiwadde nnyingi akulaakulane. Wallahi abantu bayinza obba bakiraba bubi. Kigambo kikulu. Noga nti muganda wange ansasuza atya, akusasuze kuba eri endala nga yo osasula. N'agamba nti wallahi, nabbi alayira naga wallahi layira Allah latamutunna, mujja kufa kama atanaamuuna, nga bwe mwebaka. Abakubira ekifaananyi nti nga bwe webaka, okwebaka kyekyokulabirako ekisookera ddala okufa. Nga Allah yaga nti Allahu yatawaffa al anfus ina mautiha, Allah atta abantu awo nga beebaka awo oba ofudde. Wala tub'athunna, era mujja kuzuukuzibwa ddala kama tastayqidhuuna, nga omugolokoka ku makya nova mu tulo. Wala tuhasabunna, kugenda kubalwa bima ta'maluun, byonna bye mukola, era mujja kubalwa kwebyo bye mukola. Wala tujizawunna, ate era mugenda kusasulwa, mujja kusasulwa bil ihsaani ihsaana, webanga mwakola bulungi Allah abawe bulungi, mujja kusasulwa mu kirungi. Wallahi wa bisuu'i suu'a, we wakyamya era ofuna ekigenda mu ekyo. Naye enkomerero gye yawa yagamba wa innaha ila aljannati abada aw innaari abada. Ebintu bibiri mujja kuyingira ejjana lubeerera na lubeerera, oba muliro lubeerera na lubeerera, oba muliro lubeerera na lubeerera. Saba Allah atuwe ejjana ya rabbal alamin, bonna abatulaba n'abantu baffe bonna Allah abawe ejjana, tuwonye omuliro ya rabbal alamin. Era wallahi duweeyo nkulu, rabbana surifa anna adhaaba jahannama inna adhaabaha kana gharaama. Wallahi duwa nkulu nnyo, tegukutukawo, kana gharaama ghayru munqati'a, tegukutukawo gwa lubeerera. Naye gwe tebereza ng'obonaabona lubeerera wano ku duniya nga bakugambye nti okuva n'olwaleero ogenda kubonaabona paka lubeerera. Tukwata ku mutwe nga bagambye omusajja bamusibye obulamu bwe bwonna, kyokka nga era agenda kufa ate nga n'abali ebweru bafa.
ng'akyali mulamu bamusibye obulamu bwe bwonna netugamba nti bana bamusse era ogenda owulira nga baga nti gwe basiba obulamu bwe bwonna asoma diguli eruzira nogambe diguli asoma yaki kubanga olabira ddala essuubi likoze ki eriwali so nga essuubi lisobola okubaawo akyasobola okugira empisa ne bamusonyiwa akyasobola okufuna pardoni ya president n'avaayo naye ono abadan nti gwe tojja kuvaamu ate la yukhlifu lmiad wakola endagaano tajawukanako nabbi saa sallama yagamba ebigambo ebyo ng'abigamba famire abaana ba Hashimu batudde bwe bati bonna bawuliriza bamumanyi nti mwogezi w'amazima bamumanyi nti ebigambo bye bibeera byebyo byebini bya Simba era bonna basiriikirira nga babiwulidde oba oliawo si bye baali basuubira okubeera nga byabayitidde basiriikira nga buli omu asamaaliridde ebigambo byamugambye talina kyakola ki kyakumuddamu omusajja omu ye yayatula ayitibwa Abu Lahabi. Allahu akbar. Naye sobolayo agandi Muhammad ono kamwengange n'agamba kuffu ala hadha arrajuli mumugane kwegamba mutangire omusajja ono mutangire mutabani waffe Abu Lahabi yali taata wa nabbi omuto twalaba wano watusobera nti yata n'omuddu nga nabbi azaaliddwa Suwaibatul Aslami yagamba oyo nno mumutangire ng'Abawarabu tebannamukuba tebannamukola ki bagenda kuba batula mu batuzi bino byatanze tebannamukuba mumutangire mangu nnyo kubanga bwe mutamutangira Abawarabu ne bamukwatako ne bamutta mujja kuba mukakkanyizibwa nga mmwe famire omuntu wammwe ekitiibwa kyaffe kijja kuba kityoboddwa nti waliwo abazze abasa omuntu mu famire yaffe kati mumugaane nga tebanajja kuba bwe banajja ye bajja kumutta oyo tasi wakuona ku byayogera ate tube nga tutyoboddwa ate bwe tunaamulwanirira nga bamaze okujja kutiltum namwe mujja kukola ki mujja kuttibwa yamanyirawo obuzito bwa message omusajja ono gyalese nti nzito ye yayogera yekka Abu Talib tata wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam omukuza wa Nabbi n'agamba wallahi la namna'annahu ndayira Allah tujja mulwanirira tetujja kukkiriza muntu yenna mukwatako era namugamba nti emudhi bima umirta bi wamma genda maaso n'ekyo kyebakutuma genda maaso naye wallahi seka twebaze Allah ku hidaya bw'otunulira ebigambo omusajja oyo Abu Talib byayogeranga mu kugumya nabbi n'okubeera nti daawa etambula wallahi bw'abanga olwali notumwogera ku tetugamba radiyallahu anhu twebaze Allah ku kyengera ky'obusiraamu wabanga waliwo omuntu yenna yali asaanidde singa kyali kigabibwa lwabisaanyizo nti gundi kati qualifications azirina Abu Talib yandibadde mubasooka okufuna era wennyini yagamba ekigambo naga raghma anna nafsi ma yutawi'ani an atruka diina Abdul Muttalib nti newankubadde ng'omwoyo ogwange guganye okubeera nga ndeka eddiini ya kitange Abdul Muttalib naye gwe genda mu maaso Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'afuna amugumya newankubadde ng'era neyamwenganga yali wa famire ye ate nga bonna basajja b'amaanyi bonna basajja asuubizza bano okubagamba nti basajja bwe banajja ne tweteekayo kubanga tukuba ono Sidid min Sanadidi Quraish yali munene mu banene aba Quraish Abu Lahabi yali tagambikako kugamba Abdul Muttalib yono Abu Talib Allah yamuteekawo nga bangi baali bamutya nga bwayogera ekintu nabbi bamulekanga endeka nnyingi nnyo naye ngaekimulesezza taata w'omuto oyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agenda mu maaso avudde ku Banu Hashim kati abo bamaze aba famire amaze famire agenda kowoola era ab'omu Makka abantu be wabula yalina okulangirira daawa nti kati etandise yalina okulaga nti atumiddwa eri abantu bonna
Nabi sallama n'agenda ku lusozi Swafa. Oli Muharram. Omuntu atagendangako Makka. Olusozi Swafa ayinza oddulowooleza mu mbeera ey'enjawulo. Naye olusozi Swafa lukuba ekifaananyi nga bw'ona okuba ekifaananyi eky'ennyumba eya kalina ey'emyaliro 4 ng'olusozi olwo lujjamu oba 3. Ng'olusozi lujja mu nju ey'emyaliro 3. Olusozi Swafa we lwenkana. Kubanga lusangibwa mu muzikiti munda. Mu kiseera kino newankubadde nga mu kiseera ekyo terwali mu muzikiti munda. Wabula omuzikiti gwagaziwa ne guluzingiramu. Era nga bwe luli bwe lwali lwakendeerako olw'okuzimba obwanvu bwalwo era lwakendeerako n'ebbanga lye lumaze nti ddene embeera y'obudde ekendeeza ebintu ebimu. Naam. Era olusozi olwo Swafa abagenda mu hijja ne umura lwe basennyenta okuva ku Swafa paka Marwa. Wallahi abaddu Allah abatwaleko ebyoka. Seka wallahi twanyumyanga binyumye naye kati Allah ampadde emirundi ebyokufuna ku bintu. Allah saba Allah abatwaleko e Makka. Alhamdulillah. Madina. Naye mugende wali mu Labbaika Travels wali Labbaika Travels. Labbaika izina Travels. Travels wali ku Cham Towers room number 221 Nasoro Dawo Cham Towers shopping mall. Abasajja ebisale byabwe birungi wallahi. Ate nga services nungi ddala. Top class. Bw'otunulira services n'ebisale. Oli omuntu ayinza okwenaga nti bano bakola ki mu mulimo guno. Naye ng'ate wallahi abasajja abeewaayo okukola lillah. Buli muntu afuna omukisa ogutuuka ku nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi. Tusaba Allah ffenna Allah atuze emirundi n'emirundi ate naye atagendangayo wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'amutwala. Ya Rabbi. Kati embeera yali bwetyo. Nabbi yalinnya ku lusozi Swafa. Obudde bwali bwakumakya. Mu kiseera ekyo mu kibuga Makka mu Bakuraishi balina ekigambo kye bakozesanga ekyali kiraga nti waliwo akatyabaga kakola ki akajja ne bagamba nti ya swabahahu. Ekigambo ekyo kyayogerwanga ya swabahahu kitwale ng'akola nti abange. Wano tuyita swahaba wange kali yayita baswahaba be swabah obudde obwokumakya si swahaba swabahahu obudde ng'amakya gano. Naye ekigambo nga omuntu akiwulira ebeera nga nakusul khatar kagomba akalaga nti waliwo obuzibu obukoze eki obuzze. Bawuliranga eddoboozi lya Muhammad gwe bamanyi. Buli muntu yenna yeekulumula ng'agenda alabe Muhammad agamba ki. Okumanya beekulumula ate ayina muntu gw'atuma ate ayina maanyi oba busobozi bugenda ye mwennyini yeekola ki yatuma omuntu n'amugamba nti genda owulire Muhammad agamba ki. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abagamba ti law akhbartukum mulabye mutya singa mbagamba anna alkhayra bisafhi hadha aljabal nti ejje erirwanira ku nsolo liri wansi w'olusozi luno taghiru alaikum libalumba lizze libalumba ligenda balumba akuntum musaddiqiya mukkiriza ebigambo byange ne bagamba nam iye ma jarabna alaika kadhiban qat tetukuwulirangako ng'olimba innama jarabna alaika sidiq tukumanyeko mazima meerere. Oluvannyuma lwekyo n'abagamba fa inni nadhirun lakum bayina yaday adhabun shadid. Mazima nze ndi mutiisa gye muli. Kukibonezo ekinene. Tinengedde ekibonezo ekinene. Kijja gye muli. N'abanyonyola ebintu bingi. Yatandika okuyita endyo z'Abakuraishi. Ya bani Udayi. Famire ya Udayi. Ya bani Kinana. Famire ya Kinana. Paka olwo yatuuka ku famire ye. Banu Hashim. Banu Abdul Muttalib.
nakowoola taata w'omuto ya Abbas bin Abdilmutalibi, inni la ughni anka min Allahi shay'a, siina kyenja kugasewa Allah kyonna bw'otakkiriza. Ya Safiya ammata rasulillah, owange Safiya senga wa nabbi, inni la ughni anki min Allahi shay'a, siina kyenja kugasa, toyina kyojja okwesibulira nti nze nva mu lulyo lwa nabbi, ekyo kimpisaawo. Iyo kadi teriwo watokkiriza la ilaha illallah Muhammadu rasulullah. N'agamba ya Fatima bintu Muhammad, ekyo ekigambo kyasinga okuntisa mu bigambo bye, owange Fatima muwala wa Muhammad, salini min maali ma shi'ti, saba kyonna kyoyagala mu byenina, kyoyagala mu byedduniya emaali, kuwe inni la ughni anki min Allahi shay'a, ewa Allah sijja kugasa kintu kyonna bw'obanga tokkiriza. Nabbi bonna yabakoowoola, buli omu mutendera kumutendera. Bwe yamala era Abakuraishi baali si bye basuubira. baali balowooza alina kyabayitidde kya byabusuubuzi, ti oba emaali etuuse oba ki, oba kale omulaba ennyini azze. Kwegamba embeera gye yabawa, surprise gye yabawa, ebyokwogera era byababula, ne basamaalirira okujjako omusajja omu era eyamweŋŋanga mu kika, n'amugamba nti tabba laka saira alyawm, zikirira obulamu obusigadde bwa alihatha jamaatana, ekyo kyobadde otuyitira. Kuganga alaba kiki temuli yamaze ddo batawaanya eri kati alaba tawaanyiza na wano, biki byobadde otuyitira. Allah tabaraka wa taala era nassa suratul masad, tabbat yada abi lahabi, ng'egumya nabbi sallallahu alaihi wasallam omusajja oyo, kubanga ekigendererwa kuba kumalamu maanyi, olwokuga nti bino byobadde otuyitira, tuba tulowooza nti olina n'ebyomugaso olina byotugamba. Muddu abukola ka vidiyo ku ssimu ko nga kaddiini, ako n'akabuuka ng'alaba omusajja byadagenda okwogerako akati, naye bwatuuka awali aka music, awali aka firimu y'obuseegu, ako n'akamalako konna ddakiika 2, komedi n'amala ddakiika 2. Nti otujjidde ki mu tulo twaffe? Allah nassa suratul masad egamba nti bisimillahi rahmani rahim, tabbat yada abi lahabi wa tabba, gizikiridde emikono ebiri egya Abu Lahabi, naye n'azikirira. Bannabalagha waliwo kibayita dhikiri al-khasa biiradati al-am, oba okuleeta ekintu nga kyeyawulidde naye nga twagaddemu kubunisa, biiradati al-kull, waga nti emikono gye gizikiridde era yenna abazikiridde. Kale nesooka yalinga dduwa, buli bw'osoma nti tabbat yada, nawe oba osabira Abi Lahabi azikirire, gwoba omusabira obaga ayi Allah muzikirize. N'abantu abatambulira mu ttuluba yalimu, kubanga wali abantu nga bwe yali n'ebikolwa bye ne batunuulira eddiini nga nabwe bwe bali. Sayasila naaran, agenda kusonsekebwa mu muliro, dhaata lahabi, bunnannyini kubumbuja. Lahabu kwe kubumbuja, okuleeta ennimi, ogw'ennimi. Ekyo nno ekigambo Allah kye yayogera nti ajja kuyingira omuliro, kyali kitegeeza nti kyawedde. Abu Lahabi yali tasobola kuluŋŋama byonna. Abu Lahabi mu byafaayo bye yagenda okugenda mu lutalo lw'e Badiri, ndowooza owuli abanene mu Bakuraishi bonna bagenda ne bafiira mu lutalo lw'e Badiri. Abu Lahabi teyagenda Badiri. Ekyamugaana yagamba Muhammad yankolimira, nyinza okufiirayo. Kitegeeza ng'amanyi n'embeera yonna, naye Allah yali yasalawo nti Abu Lahabi talisiramuka, kuba bwasiramuka kitegeeza kubeera nga ajja kuyingira jjana. Allah ga ajja kuyingira omuliro, yamukakasaako omuliro nga mulamu, kati yali talina bwasiramuka nga ate aya egamba ajja kuyingira omuliro. Dhaata lahabi ogunnannyini kubumbujja, si yekka, wamuraatuhu ne mukyala we ayitibwa Ummu Jamil, hammalat al-hatabi, nannyini kusitula nku, yatulugunya nnyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam mukyala oyo. Fi jidiha, mu nsingo ye, habilun min masad, mulimu omuguwa ogwalukibwa mu muliro
mujja kubeera mu nsingo ye. Abamanyi abamu bagamba nti yalina nekiresi ey'ebbeeyi n'agitunda sente ziveemu awalaanemu nabbi, aziteeke mu ddawa against nabbi, okuwalana nabbi. mumunkubire nja basasula mutere besitaza mu kkubo nja bakolako okubeera nga ajja muwayo agenda kumuddiza nekiresi naye nga ya muliro. Allah agutase ya rabbal alamin. Essula eyo gye njagadde tusembyeyo nayo. Wallahi message nkulu nnyo. Era Sheikh ekintu kye tukonyeeko abaddu bakitegeere nti ebigambo bino tebyakoma kubasa. Allah teyandibitadde mu Quran nga byeri byeyawulidde basajja abo bakyalanga. Wabula ffe abo ekiseera kino tubifunemu ekyokuyiga kinene. Nti oyinza okugwa mu ttuluba lya Abu Lahabi ne mukyala we singa teweegendereza. Kasita otandika okubeera nga weekiika mu ddaawa, weekiika mu kkoowoola eri Allah. Bw'okimanyi ntiseka tubeera mu mikolo ne bagamba nti tujja funayo omubuulizi omu. Omuddu n'agamba nti bannaye temutta mukolo gwa mwana wange. Tetwaze mu njiri. Bino tetuli mu njiri, temutta awo tulinawo abayimbi baffe basatu. Mumanyiseka omwana ayogerera waffe tulina abayimbi baffe kasa mutayingirira budde bwaffe bw'abayimbi. Era ogenda okugira bwoti sebo ne transport w'omuwalimu baga ati tonchumiza bawalimu ffe sente ze twateeseteese za luna kisaakye kozi oba luna mubiri oba za gundi. Kati Abu Lahabi kyennyini kye yakolanga nga buli ajja emakka amugamba nti wano emakka noweze waliwo omusajja mulalu agamba akoowoola eriraira towuliriza bigambo bye mulalu aliko ekitali kituufu ate n'obulogo mulogo by'ebigambo byeyayogeranga. Kojja wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kojja wabula taata wo abana taata w'omuntu omanyi bintabula anti kati obukojja buva saidi ya maama. Oluwalabu olumu bwe tuba tusoma tutera okusoma nti ammu kitegeeza kojja kati ne tutwayo nti kojja naye nga ammu ye taata omuto kojja bamuyita khaalu. Era wano mu Qur'an Allah kyaleeta mu byobusika yaleeta khaalu. Senga ye ammatu ate maama omuto ye khalatu. Kitegerekese. Seeka mu kigambo kimu tukome ku sura eyo yennyini suratul Masad. Bannaye abatwala ku lutimbe gaggadde osologera n'ogaziyamu okusobola tubakubiriza nti abaana mubatwale basome eddiini. Omwana musitule Yesu asomye wiikisi 2 naye naawe okimanyi nti essomero waasomera tena kyemugenda nimugattako ku ddiini ye. Mutwale wali ewo obulenzi ku Ainu Shams ku masomero gaffe nasale primary ne secondary. Omwana mutwale awo bazadde abaana babaleesa alhamdulillah emisomo gitambula naye nawe tukusaba tukwatireko okuzimba umma ng'omwana w'omutwala mu ssomero ettuufu agenda abeere ng'akola ki ng'asoma. Sheikh mu kigambo kimu njagala osiibule abatulaba ku lutimbe gaggadde. Abatulaba ku lutimbe Labbaika Islam Media nze mbakubiriza era ebbanga lyonna twekumira ku byafaayo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam koobeere nga tubijje wano n'okubeera ng'ate oyitiriza nnyo okwagala Nabbi ng'okola ebyo byonna Nabbi bye yalagira n'okuleka ebyo bye yagaana. Allah tabaraka wa taala fenna atutire ku la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Oyo abadde Sheikh waffe Sheikh Ali Mukiibi ow'ebyafaayo ku Labbaika Islam Media. Mubadde balabi era bawuliriza balungi. Twongera okubajjukiza mwabatambula naffe nti yandyagadde okugula amaka gajjudde nga buli kintu kyonna mu ekiri. Tukako wali ekyanja ogendeko mu baganda bafaawa balina amayumba amalungi era mmwe abaagala okuwangalira kaawo mu kyanja amayumba weegali. Watuukirira mukadde waffe Haji Jamil Kawuma. Namba y'essimu 0772 999 999 69. Oyo Haji Jamil Kawuma ajja kubeera nga akutuusa ku mayumba amalungi. Sente za kuteesa nno ate nga amayumba gayimiridde gazimbiddwa mu nzimbwa yennyini esaanidde omuntu okufuna amaka agatebenkedde. Abo nno bali wali eri kyanja amayumba mwegali mu kyanja ate nga ne mu bitundu ebirala amayumba gana amalungi bagalina. Nkugambye nti kubira mukadde waffe Haji Jamil Kawuma era namba we ziri awo enamba eri 0772 999 999 69 ojja kubeera ng'obafuna. Nkujjukiza tigenda wali ku Chamtawaz ku Labbaika Travels abo nno baganda baffe batambuza nsonga za hijja ne umra genda babeere ng'ensonga ze bazikolako bulungi nnyo. Genda wali Najera ku kizimbe T&N opposite Starbex petrol station. Ensonga ze za psychotherapy, stress, anxiety, addiction, biki olina adolescents abakutawaanya
gwoli wa ssomero oyagala ofune abakugu ba counselors abanateekateeka abaana b'essomero mu mbeera ennungi, omuzadde oyagala genda kufuna guidance na advice ku kutya bw'oteekeddwa okukwatamu abaana, genda wali najjeera ku kizimbe T&N opposite Starbucks petrol station, ojja kubanga abaddu abo bafuna bulungi nnyo. Gwayagala okubeera ng'okola ku nsonga ze za printing, outdoor ne indoor branding, genda wali eri ku Nasa Road ekizimbe Printers Arcade omwaliro gwa 2 office number U9, ojja kubeera nga ate ensonga ze za printing zikolwako bulungi nnyo. Tukujjukiza gwayagala okwambazibwa obulungi onyirire nga naffe bw'otulaba otunyirira mu makanzu amalungi n'ebyambalo ebirungi, genda wali ku Labbaika Islamic Fashions ku Arrow Center downtown ali eri e Kampala. Ensonga zo zonna ez'okwambala mu nnyambala ensiraamu ojja kubanga ate zikoleddwako bulungi. Mwebale nnyo, mwebale kutambula naffe YouTube, WhatsApp, genda wali eri ku TikTok. Ojja kubanga ate message zaffe ozifuna bulungi nnyo mu videos zaffe zonna gye ziri. Tubeeyanziza, tusaba Allah abakuume, akaseera kammwe ke mutuwa Allah akabasulemu jjana. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Omutesitesi era omwanjuzi wa program abadde Imam Bilal Kitimbo Asmani Menya, wali eri Imam Kyamutawaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.